twalabyeko Jostede ne producer Didi nga kiraga nti embeera yaabwe ekyuse mu gwa balabako. Mbalabako era nagenda nembalambula recently and banatera okudda. Era tuli mu process ya kumaliriza. Ekintu ekyo ekyoluyimba olwo kiri political. Okisegeera? It is kyakutankula ntalo. Oba okitunuulira bwoti n'okisaaminga apo kirimu okwagala okuleeta entalo naye it will be solved. Kati wende egenda kuddamu okubeera nga yaliyo every Tuesday egenda sigala nga weeri. Ejja kudda every Tuesday ne katubadde bize ate kati tuli mu kugenda na mugundi ne mu sensitization za copyright management system. But after that we are going to come on every Tuesday ne katukola once a month. Every last Tuesday of the month. Ne tujja kudda ku day ku every Tuesday. To be honest, embozi ya Global eyo sandi etaze nnyo gigenda wala kubanga eri petty nnyo. It's one of the pettiest thing I've ever had. Kati, how can we discuss that? Really, like mbubuli bannayuganda bali mu kuwakana ani ali Global na atali really tulinga batabana byakola. Oba kitegeera kuba ekisooka what is it buzibu vaawa. Titusobola kubanga tuli awo to discussing ebyo. Ono ali Global, ono tali bwemba what is the problem? Yebwe siba oba kitegeera. How can they really today ku ebyo ku discussing ebintu omutali makulu ng'ebyokwogerako tulina kati ekyo kireeta kitemere ku table yo really. Kitegeera? I don't find sense in that thing. Ku global market ku global bagamba nti gwe connection ozirwanira nozi ate connection ezirwanira nzisigaza mu nsawo bitya okigedde. Honestly I don't even understand what people say by connection. Oli kisinzira kya kugamba nti ayagala kino nawe n'omubulya nti kikola kiti kati I don't know kati nkwere nkole ntya connection nyiza kola nti like for example today one of the biggest dancers in the world, they are coming from Uganda. We all agree. Siwe kiri? Atenge ekyo kukona it is nyinake dafali kwekyo. Bonna kati kinene I think it's a worldwide thing now. The biggest they are coming from Uganda. Masaka Kids, Ghetto Kids, Galaxy, Hypers, Banji, Infinix, Banji, Oshegera, Fire Stars, Banji, Nenga Bonaba Vawan, and they have traveled all over Oshegera, all over the world. Baba did. Bonna batambudde buli wamu. Bwe olwaliro tulina Mati B yazze mu Uganda. Oshegera yazze kutwanjulira Grammys. Kabaddeyo. Kulika mbadde siriwo naye yadde yaŋambye naye tugenda kwatagana. Naye ku alubamu ye kwaliko abaana baffe. Oba okitegeera. Ani yamuleeta wano ani yamubalaga. Kakati bwe tuddamu ebyo nze saagala nnyo okwogera bintu biri peti. Oshegera ku global market gye tuli kubanga tu traveling and performing mu buli nsi tu performing mu buli continent mu Africa mu South America mu America mu Europe kakati tuba tuleseyo kyekirala Asia nemo Asia zonna isn't that global waliyo global endala my brother that means a lot like for example labai any successful person without success is a total failure. Nze kunze nga tunaba nagenda kubaana na it means a lot to me. Okitegedde ng'omuntu akera ku macha nenkuba nensagula nensaka nendeteeka. Ekyo kirina kitegeeza kingi nnyo ku nze. Kiraga nti olugendo lwange Mukama alutaddeko omukisa. Lublessinze. Ekyo nno kinene. Then bwe tuvaawo ne kidda ku baana okumanya nti kisoboka by the way tukyafuna Grammy nyingi nnyo wano mu Uganda lwansonga tutegere nti kikola kisoboka so it means a lot
Ministry ya finance yavaayo nekwebaza nti okozesa obulungi ssente zimwawe wazali billion 5 ku account mu Chinayo billion 2.8 something. Yes, very true, but that was by then. By that time when we submitted the accountability. Kati zake enderako. Tezabuli mzenyanya naye we spend on a daily. Buli kaseera tuba spending. Industry etaga sente mmeka? Because sente gowe taga mmeka. Waliyo sente ezimala? Mwa billion 5 naye omukubaleje na bebe kuli yavujo nagambuza zetaga yengo omuntu eka ku promoting albumu. Bwaba bwagambye ebyo bibi. Kitegeeza nti sente zaabwe tesobola oba okutambuza industry week ebbiri oba okugibeezaawo. Mfe tusobola okwekwatakwata mu ngeri yaffe era nga bwe twekutte tusobola okulanga tukitalinga for everyone mu butono bwaffe. Tutambulira tukyatambula. Ekisookera ddala nkolagana kulaba nga tukwatiraganiza wamu okutambuza music industry. Kubanga kati yajja neyegatta ku association zonna ze tulina tusobole okubanga tutambulira wamu. Simple as that. Ate emu eyinza okulumira. Amanyi abantu balina freedom of speech. Okitegera. Kati oli bw'aba asusse walina okukoma kati bannamateeka balina okuyingirawo abatakwataganya ensonga eza security oba poliisi n'abalala abagwa mu kkolo eryo. Nze ng'owa federation ate esigwayo. Si bwe kibi omuntu tasobola kumumalako mirembe olw'okuba oli mukulembeze we. Okuggyako nga kikwatagana na music naye ebyo bye boogera bye bakola ewaabwe kuggyako nga be beetaaza obuyambi. Waliwo enteekateeka y'okuba nti obaolyawo industry tunatera ministry ngaffe yaffe bye tugobako Allah bw'anaaba asaasidde nga bakama baffe bakkiriza. Bakola mbatu. Ekisooka for them it is big. It means a lot to them. Era kyebandyagadde kibe. Nawe nga bwewandiyagaliza si kibi omuntu okweyagaliza. Oba okitegeera. Kunze kyandiba tekikola era nga sikiwagira naye ku bo kikola kikola. So kati awo tubalekera omukisa gwabwe to go and lobby for that. Bwe succeedinga well and good tujja bawagirirayo. Kigambo group. Sasa nnyo okuddamu ebyo ebiboozi biri peti. Mwagala kunnafuya ate munzize nnyo mu mboozi ez'ekinafu. Oba okitegeera. Mumbuuze ku bintu ebirala naye how can we even discuss that? Nkugambye ekigambo kimu. Performance mu Africa kati nzira mu continent n'ensi tuziveeko. I have performed in Africa. Mukimanyi. Performance mu Europe. Mukimanyi. Performance mu America. Performance mu South America ne mu Asia. It is on record. Mbaki kati simanyi kyo kirekedde gwe. Era nze nkugambye nti nze nganze mbirivingira nnyo mu bumu inclusion okugabana ffenna. Sikiriza nnyo mu bintu bya individualism ebyo. Abatono okubanga be basanyufu nga bangi banyivu sibikirizaamu. Naye ate sijja kugaana muntu kubaako kyakola ki
naye kyalowooza oba kyeyagaliza kubeera n'okweyagaliza kikkirizibwa. Sina kyenyiza basomesa, sina kyenyiza basomesa. Bali bantu bakulu, sina kyenyiza basomesa. Sina. Ekisookera ddala yabadde birthday ya Kawala ka radio era jjo lwe twagicelebrate nze kwalu akalirya Nimbabazi. Then ne bakuŋŋaanya abaana be bonna abali wano ne bagendayo okulaba nga ate balaba ku kijja oba balaba ku jjajja waabwe ate era ne basale naye keeke mu ngeri emu oba endala n'okusomera ku kitaabwe essaala, okusomera ku kitaabwe essaala oba mu ngeri emu yo nga bwe tukitwandise okugenda kubijja. Yes. Oba dduwa. We shall. It's a good idea. We shall. We have it in plan. Ekituufu kiri nti nno ku bantu abakoledde industry ya Uganda kamiliyoni asooka emettako abasigadde muganda wange nze sinagambye saagala kunyumya bibuuzi bitagatta ebyo tebinyongerako. Nze bwe nakeera okuyimba saagera ku makya competinga muntu yena I compete myself and I'm grateful for whatever I have achieved and what I've achieved for my country. Ensi yange njiraze ntikisoboka ate n'abaana abalala nkomyewo nyingidde mu policy mbatemere ekkubo in terms of economic empowerment. Kati ebyo bisigadde saagala nnyo bigendamu. Nze siri muwagizi, nze emboozi z'abawagizi. Ezo mboozi zeeyo kati musobola okukwatagana ne bannammwe ne munyumya emboozi ezo ne zibanyumira nnyo. Buli muntu yenna gw'omanyi nga yali atunzeeko oluyimba mu nsi yonna ali group. Yenna gwe gw'omanyi nti yali ayimbyeko oluyimba ne lukuba mu buli continent aba group. Bw'atyo kasita ayimba oluyimba mu Africa ne baluwulira, mu Asia ne baluwulira, mu Europe ne baluwulira, America, South America ne baluwulira. Ate sinakindi n'agenda n'okuyimba n'ayimbayo era nga n'akasente akasolozaayo in terms of streams biki n'ebirala. Ekyo nkirekedde ggwe. Naye abamuntu abasapootingamu nabawaayo ku ssente abamu. Waliwo ndowooza abamu baalemwa naye abamu bantuukirira. Bonna bantuukirira as a group ne tugezaako n'okubayambako okuviza. Waliwo abaafuna, waliwo abaalemwa nga bw'obimanyi, naye waliwo ate era ne bennawaayo ku kantu nga nze. Tekisobola kufiira awo. Already kye bakoze kimala. Ekyo kiraga nti wano tukoze ki? Uganda is a Grammy winning country. Kiwedde. That is beautiful. Ekyo kigenda kutubanga kiraga abaana n'abazzukulu titwakikola ate n'abalala bagenda kukikola kuba bategere kikola ki? Bo bano omulimo gwabwe bagukoze. Oba omusanze mu kyalo nga yaddayo kulima, oba omusanze we kyakikoze akikoze ki? Kigenda kutemera ekkuba abalala. Tulina kumala ate kugitunda ate mufunemu biliyoni 8 smart bakusange nga wakola oti bisoboka mu ngeri mu bendala. Naye kino kyo kiba kikoleddwa nga kikoze ki? Nga kiwedde. Bino ebisigadde ebinyumizibwako biba bingi nnyo naye eyo mboozi abantu gye banyumya.
Uganda nga appreciate abantu tebatwala nga ba bulijjo okujjako nga performance zange toziraba nze buli wembeera mu bantu ndisiivingibwa bulungi bino ebibyozi byammwe abatono tobitwala nga byabangi abo abantu betubeeramu senga bakera ku makya nga tebaku appreciate nze ekyo kye tukola toyinza kikola so nze ndi musiimu bisigadde byammwe obona kijja kutokuba nti Chameleone we yali South Sudan yagamba gavumenti emuwe ettaka abazimbire essomero lya kwetiisa naye nga bakikoze wano Uganda wazaalwa nawano yakikolawo twali mu meeting ne tutuula ne tugenda ne ku parliament mbadde mutula zi meeting kati government yatuse kiwalirinkidde ekifo copyrightiro eri olutulo olusooka lwaggwa tebayinza butatuula lwakubiri na lwakumeka sibu Chameleone omulimu aba tagukoze bagukoze era kisobola kubeera nga gavumenti bw'eba eguze ekintu kati nga bw'owulira nti nno ekizimbe kya ministry of something it is for that ministry but government property yes mbaweke abantu mbaweke President tusooke twogere ku luyimba lwo olwa Staros lwawezeza 70 million ku YouTube 70 million oluyimba lulina views nyingi by the way kubanga lulina video 2 naye nga buli omu era etambulira awo bwe watyo so combined together because it is one song but with 2 videos in fact waliwo n'ey'abaana nga bazina biki ebyo